abalungi nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Nsaba osharing video eno. Sagadde kuteekako breaking news. Omanye ennaku zino batuvuga ne breaking news, buli alina kyagamba breaking news. Breaking news. Naye nga bw'owulira breaking news gye batuwa, wama share the video. Emimwa still gikyantabuseeko naye ntaddeko ka Morin Colorless. Mukalabye emimwa gikyantabuseeko naye at least kati ndiyaddeyaddeko. Njagadde ogiteekako masiki naye ate kati gyakalubye masiki kati ate yenkosa. Gyo yabadde tenkosa kati leero enkosa. Konze kanjijjeko naye era nsigale nga nzija. Njagala osharing video eno okusinga bwali osharinze ndowooza. Tubeereko ebintu bye tugabanako. Njagala kubeebaza olw'okubanga mukyayimiridde. Gwe mutwe gwa video eno okubanga mukyayimiridde newankubadde embeera yakazigizigi, naye mwebala okubanga mukyaliwo era nga muyimiridde ku kye mukkiririzaamu. Prayer warriors, I'm sorry, mbuze si mukutu ennaku zino siriiko mbuze, naye ndi nammwe mu mwoyo. Naye nebaza Katonda ndi Mukama oli, naye mwebala okubanga muyimiridde. Mukama bawo omukisa lwa activities zonna ezigenda mu maaso. Mwebale kubeera abasajja n'abakyala ab'amaanyi. Mukama abampeera omukisa. Ebintu binvuga speed nyingi nnyo, naye Mukama mpadde ekisa. Senga tubadde mu normal situation nandibadde sijja nabagambye, naye ekibinze at the moment sina replacement. Kojja omugezi asobola okugamba nti sijja kugenda Norman ajja kubaayo, kubanga bye batuwa bifaanagana. Buli omu atuwa nti nfunye info kuva wano, nfunye kino kuva wano. Kati ombwa atajjumala asobola okuggala ekituli. Masaaba bw'aba tazze, Masaaba mumumanyi Masaaba omanyi Masaaba alina nze omulimu gwa Masaaba gwakola Katonda nyambe tagumpa kuba sigusobola. Kati Masaaba bw'atajja ate Faziru asobola okujja, kubanga ekyabwe kifaanagana, omu asobola okubeererawo munne. N'abalala bonna Sewungu, Patricia naye alina asobola okukola kyabadde akola senga abeera nga tasobodde kujja. Kati abo buli omu alina omuntu asobola okukola ekifaanagana ekyo. Bannange ekyange kikyabuze. Bible and politics nkyali ogwo. Serwadda yagamba nedda. Pastor Serwadda yagamba nedda bannaaye nze nja basomesa Bible naye politics mundeke. Buli muntu agamba nze nja basomesa Bible naye si politics. Nze mu Bible sirabamu politics. Kati omuntu alaba politics mu Bible nkyali omu. Era kyenva ngamba mwe bakyala muleka mbabulireyo ekintu kimu. Ye nababuuzizza dda. Naye ng'olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa 8 omwaka gwa 2021. Kati mwe bakyala muleka mbabulireyo kino. Nammwe basajja mmwe. Olumu bw'osoma ekitabo kya Samwiri essuula esooka, Samwiri ekisooka essuula esooka, omukyala gwe bayita Kanna oba Hanna oba Kaana. Kaana yayingira mu yeekaalu, yali alina ekizibu kyenga mugumba. Kati n'ayingira mu nnyumba ya Katonda n'asangamu kabona nga mukadde bamuyita Eri. N'atunulatunula nga tewali wayambako Eri. N'atunulatunula nga waliwo ekituli. N'agamba Mukama tukole eddiiru kati. Bulijjo nkusaba omwana nga nkusaba busabi mwana, naye olwaleero ati kakati kisusse. Mu kkanisa yo mulimu ekituli. Kati gwe mpa omwana
nange mukuddize nze mukuddize nga nabbi nze nkuwe nabbi kubanga omuntu kabona eyali mu kyaki yali tayawula mutamiivu na muntu asaba omanyi ne bakabona abo batuuka ne bakowa bambi yalaba Kaana nga asaba namugamba mukazi gwerekera awo omwenge gw'omutuntu ettuntu lino tosobola kunywa mwenge kutuuka ku ekyo namugamba munnange nze sitamidde Kaana ng'ali mu kukola ddiiru memorandum of understanding mukama ndabye wano ekituli kati gwe mpa omwana nga wa bulenzi nange mukuddize asobole okuyamba ku eri definitely kasita yayingira mu agreement ne Katonda Katonda nalaba n'agamba wamma nno wano eri wuno agenda tusanawo wano omuntu Bayibuli egamba bweti mukama naawa Kaana omwana n'amuwa omwana nga wa bulenzi n'amuyonseza emyaka iziti 2 n'ekitundu n'amusitula n'amukomyawo n'amuwa eri n'amugamba omwana wuuyo omwana n'akola omulimu ogw'amaanyi ennyo era tosobola kusanga lupapula lwa senior 6 A-level divinity nga tebakusetingidde ku Samwiri buli lwogera ku ba prophets mu Bible Samwiri tosobola era gwe wakirisoma Samwiri mu divinity oyo ye bajja mu kusetingirako ennamba oba oyagala oba toyagala divinity 1 so nze wange wakyaliwo ekituli mwabagala abaana muyingire mu ddiiru ne mukama mugambe nti mukama Bible and politics waliwo ekituli kakati ndi mukugwirana ndi mulwadde sina maanyi sina gwe ngamba nti sijja genda gundi wali gwe mumpe nti leero sijja genda kasita gundi ezo breaking news bazibawa breaking news mwena namujja oliye munangamba kale Lumbuye tumaze okumureceivinga kati anti omanyi Lumbuye alimu babiri Uganda ina gweyina naye bannange ate bino ebya Lumbuye bituvuze speed Uganda ina gwe yatwala ne mutuusaayo breaking news mwena ne mujja ne baba wa breaking news muba muli awo breaking news ekife Taki Lumbuye tannafuluma wano Lumbuye tannaba kugenda muba muli awo n'omulala nojja breaking news mwena mujje mwena no mujja ne babalaga Lumbuye mu bbanga nga abuuse mu nnyonyi akkirira ali mu parachute eyo nayo breaking news kati ababawo ebyo bangi naye wa Bible and politics ndi omu kati emimwa gyonna girebedde gizitoye bwegiti giringa ejansereko MP wa Kampala Central gyonna gingeze bwegiti giringa jansereko naye nina okujja kubanga ekyange tewali agenda kibawa oba emimwa gimufaananye lwakuba namuyogeddeko ennaku ezo Katonda nampa ekibonerezo nange jingejjere kilo 7 gya mimwa gyokka era kati bundaba olabira ddala nsereko mukama nyambo mponye share the video wama breaking news teka ka breaking news nange leka mbaye ku breaking news leero nga baba wadde breaking news baatulaze nga Lumbuye ali ku kiwawaatiro ky'ennyonyi bw'ati agenda kugibuukamu ali ku kiwawaatiro ayavula asooba kandi bamutulaga nga ali mu bbanga ali mu parachute akkirira ate oliemu n'awagamba mpulira essanyu okwanjulira eggwanga ssaawa 9:7 Lumbuye yatonye Uganda era ali mu custody omwogezi wa Foreign Affairs ye najja n'agamba no nedda oliemu yabadde alimba Lumbuye sinamulabako era tetumuyina era bwe mubanga muwakana mulinde enanga agenda kujja enanga bwazze agambe bwati nalabye ku fayiro mulimu emisango 15 naye mu custody tetunnamulaba naye nawuliddeko yatuuse naye tannaba kutuuka kwegamba ye Lumbuye ali awo yafuuse kirala wamma mukama kuma Lumbuye waffe nabagamba Lumbuye agenda kuyita mu bisenge ne muwakana nabagamba Lumbuye ajja olwaza alwase ne muwakana kakati wuuyo tuba tuli awo ab'ettaki breaking news bamuletera mu manya g'Abayisiraamu over kasola baawo omuyisiraamu ku mutto mutunulire nnyo ayagenda kuba Lumbuye bamwambaze ekkanzu asibye n'omunagiro over mutunulire nnyo over twagenze okukyanga Lumbuye tannaba kujja kati ate tubadde tuli awo breaking news mwenze Lumbuye ngenda mulabako kati kasita tusasula nga Lumbuye mulabako kati ebya Lumbuye twabirekedde Katonda naye wamma njagala kugenda ku kino
waliwo abantu ababadde baŋŋamba nti musindike sente za Lumbuye ku simu yange. Mbabuulira temusindika sente za Lumbuye ku namba gye munsindikirako sente ziri ez'ebirala. Tosindikako sente za Lumbuye. Nkwegayiridde. Baatuwadde ennamba ez'okuteekako sente za Lumbuye. Naye mbaleeteddeyo ennamba 2 abali mu America Boston. Kubanga bagambye bwe bati omuntu ogenda kusonda sente okusinzira mu chapter gy'oli mu leader wo owa akutwala owa Nuupu. Bannaye abantu ba Nuupu bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Bane simayina wemba ntandikira. Ne vidiyo ennemeddewo nga naakatandika. Ate emimwa minene mizibu namwe mugira. Kakati mwebale okuyimirira mu mukwano n'okwagala. Bannange mwebale kubanga era ye vidiyo y'olwaliro nga tusoma ekyawandiikibwa kati ekyo leka nkikomyawo. Mbaleetedde ennamba 2 aba Boston US. Mwina omu ku ba coordinator wa mu wa Boston bamuyita omukyala Dorothy Stewart. Ennamba ye mugimanyi. Bwe muba temugimanyi kangibawe. Eyo musobola ogiteekako sente. Mmwe abali mu US oba Boston chapter Boston. Ennamba eyo ngenda gisomera ddala kuva ku plus musobola ogikwata wenna kuba omuntu ayinza okuyagala ogiteekako okuva waali. Eri plus 178 15 21 35 69. Dorothy Stewart oyo omukyala ye coordinator wa Boston. Kakati waliwo ennamba endala mu abagala okuzisindika mu za Ugandan currency. Waliwo ennamba gye batusomedde eri mu mannya g'omukyala bamuyita Nakalawa Mary. Eri mu mannya ga mukyala Nakalawa Mary eri 0788 37 31 90. Nkidamu abagala okusindika esente as contribution ya Teacher Lumbuye. Ennamba eri 0788 37 31 90. So mbegayiridde temusindika sente ku namba yange. Mbegayiridde. Waliwo n'abasoose okujja ne mumbuuza wamma to contributing kati commissioner wa parliament Honorable Zaake bw'aba abagambye nti mu contributing bannange era muba mukyakyekengera oba nze ngambe nti temu contributing bannange. Teacher Lumbuye tumulwanirire buli omu kola ky'osobola okukola mukwano ayina kyayina teekako eyo ennamba kubanga twagalira ddala emitwalo gya $7 mu 100. Yes, emitwalo 7 mu 100 ejja $. So jo basondedde ddala sente bafunye sente ziwera emitwalo 2. So tukyayagalira ddala sente nyingi ate tukole kiveewo kubanga Honorable Zaake olwaleero alina hopes z'okulaba ku Lumbuye today ow'ettaki so owe Uganda ye mumuleke. So njagala kwebaza Katonda olw'ekyo nti Mukama akitukoledde. Mwebale kusaba, mwebale kulwana, naye olutalo tetululeka mu kkubo, tetulukomya mu kkubo. Manyi tuli mu mbeera nzibu, tetulina kasente bya kupangirira, tubadde tetukola, naye mwebale kuba mu contributinze n'abe Uganda ababadde mu lockdown. Ekintu kino kyansanyusiza nnyo. Bulijjo sente ziva mu diaspora nga zidde Uganda. Naye olwaliro n'abe Uganda baatulazeeko zaavudde Uganda ne zijja mu diaspora. So Ugandans, thank you so much. Bane mwenda mwebale nnyo mwebalire ddala.
Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa buli omu akole kyasobola okukola buli omu alwane nga bw'asobola okulwana ffenna tusabe ate bwe tumala okuteekayo ssente tetulekerawo okusaba okusaba kwe kujja okukola byonna yes kubanga era ssente bayinza okutusaba emitwalo 7 ne tuweza 10 era ne bigaana naye essaala bw'eba weeri essaala kikulu nnyo tugende mu maaso n'okusabira tica Lumbuye bw'anaazuukira bw'ati ku luno tagenda kuddamu kugula lujja ajja samba lusambe mulyoke muwulire ekisamba lujji sawa 2 ajja batokosa mujja muwulira so njagala kwebaza Katonda ku lwammwe mwenna Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa now mbadde mbagamba kwata peni n'olupapula owandiika ekitabo kya Yokaana essuula 20 okuva ku lunyiriri olusooka John chapter 20 from verse 1 up to verse 30 ojja kumalayo chapter yonna naye nze ngenda kwogerako bimu na bimu ndaba abaseka naye simanyi oba musekerera mimwa gyange ate temunvuma sinze ensereko kuba kati nja bafaananira nsereko mudde wali munvume Mr. Kagege si yenze Mr. Kagege just mimwa gyalwadde bulwazi so owekongo asindike ku namba ye Uganda ali e Congo sindika ku namba eyo gye nkuwadde eya Nakalawa ennamba ya Nakalawa y'okusindikako ssente za tica Lumbuye eri 0788 37 31 90 37 31 90 0788 so ye namba mbadde mbagamba nti ne bwemba olumu sina maanyi kinnetaagisa okujja nti sinaba kufuna replacement kati mu abakyala abaagala mugende mu memorandum of understanding ne Mukama mugambe nti Mukama sina mwana mpa omwana tumugiregire mangu omwana akule ajje agale wana ekituli ASP amenyeka Bible and politics wabeere wa muyambako gamba mkanti omwana nze kasita mmala nga mukuddiza ng'ajja mu Bible and politics kuba nkyaliwo ogu abo bote bajja kuŋŋamba mbu nakoppa omuntu Bible and politics nkyaliwo omwo mu Uganda yonna so kati bw'ofukamira okusaba onsabirako kuba nange bwe bananjiribya wano nga nange ndi mu custody Bible and politics mye era Mukama nze nange bwe mba nsaba awe mukwasiza mugambira Mukama olina okunyamba Mukama olina okunkuuma olwa Bible and politics era Mukama nkyali omu kati njagalayo n'omulala okitegedde so gamba Mukama akuwa omwana omumuddize mu Bible and politics omanyi nze ensonga lwaki buli lunaku nzija n'ekyawandiikibwa naddala ebiseera okuva COVID lwe yajja ebintu byonna baabibuutikiza COVID ne Katonda baamumma obudde ssebo ku mativi buli yajja COVID mungi nnyo bw'ogira yambala masiki semberera munno nga tomusemberedde abeere wala lockdown but not lockdown waliwo omusajja yatuwa engeri y'okugira yagamba President Museveni lockdown but not lockdown ne sikitegeera paka n'olwaleero kati buli radio buli TV buli yajja COVID-19 tekako masiki banaye mugende mubageme bwe baba tebabagemye amasomero tegajja kutambula tetujja kuggulawo kanisa tezijja kuggulawo omupasita ayimirira omupasita afuna omukisa ajjeko ku TV atandika na kuyomba ne mugala amakanisa nga walala waggule kyemugamba amakanisa ge gasiiga COVID ekikuubo kyo nga kigule owina erimu abantu abakadde 5 abakadde 5 naye ffe tetusaba n'agenda nga tagabanye n'abantu kyawandiikibwa tugenda mu kooti musola muti obutaggalawo gundi obutaggulawo kyaki Mukama bawo omukisa wama musindike ebimu eby'10 oyo n'atema kati obudde bwonna abantu baabuwa COVID nze kyenva nzija waakiri n'ennyigawo ekyawandiikibwa n'empisaawo ekyawandiikibwa ne bwe kiba kimu
ne wempisawo ekyawandiikibwa ne bwe kiba kimu ne mmanya nti ffe wano ku ASP Bible and Politics oba Ticha Lumbuye bamukutte ng'emitima mimenyefu tuteekwa era okusomawo Katonda awo. Ekiro ky'Olwokutaano tetwebaka, nze nzekka neebaka mu East Africa yonna. Oba n'oliemu ate n'oliemu teyeebaka, naye oliemu yeebaka kuba yali amanyi ngenda kuzukuka ngenda ku kisaawe mu receiving nsooke mulage bannamawulire bamubuulira ku ssaawa 9 Lumbuye teyazze. Kati mu East Africa nze neebaka najjako essimu yange ne neebaka saagala byakunkaabya kubanga ate olinze mwe oyo Lumbuye ate nze nali nina okukaaba nsiite n'ebigere kubanga ye yaŋŋamba genda obuulire. Namugamba nze ebyange birimu ekigambo nagamba nze simanyi ebyo bibyo naye bwe bibaamu amagezi genda obuulire abantu. Kati nga taliiwo mukaabe nange munkaabye nze nenzijjamu volume ne neebaka nemukuba essimu nagenda okuzuukuka ng'ebulako katono bweti eyabike missed calls. Naye ne mu mbeera efaanana bwetyo era tuleetawo ekyawandiikibwa ffe ne tusoma ekyawandiikibwa ne tutabeera mu mbeera za kukaaba bukaabi nga tetumanyi Katonda kikyayagala. Kaakati COVID ne Lumbuye beefuga amawulire n'atabimanyi. Waliwo n'abawala simanyi aba TV abo simanyi anikati Lumbuye bamuleeta era waliwo omu yaŋŋamba waliwo omuwala yanatayipingira wano yagira ya recordinga nga n'okutayipinga yali amanyi Oluzungu. They are going to slice him into pieces. Ningamba bannange slicing somebody being sliced. Yagamba wowe mama atuuse Uganda they are gonna slice him. Ate wetegedde gwe mukyala gwe yakiwandiika. Slicing somebody, Ticha Lumbuye, to be sliced. Is he hemugati? No. So, nze neneekweka nengenda nensaba Bible egamba bweti. Yesu bwe yatuuka mu kaseera akazibu akakazigizigi. Nalinnya n'abayigirizwa ku lusozi mu nnimiro y'Getesumani nziti n'abaako waabaleka n'abeeyawulako n'agenda ebuziba ye n'agenda ku ntikko y'olusozi n'agenda n'asaba yakomangawo bazuukusa abange mwebase temusobodde kuwaakira essaawa emu n'abagamba Peter muzuukuke bannange Peetero muzuukuke musabe wetulagase walungi naddamu n'abeeyawulako kati nze nagamba bano abantu kansooke neekweke nze kansabire eno kubanga buli lwo wabikulanga essimu now is now no more. He has been sliced. They are going to slice him. But thank God nti Mukama alikusaidia ffe era alikusaidie. So newankubadde nga mu mbeera ze tubadde tuyitamu ensi ebuutikiddwa ebintu bingi Katonda ne tumusuula muguluka. Era n'abantu ne bwe bayogera ku bintu bya COVID-19 tewaliwo omuntu ayinza biteekamu Katonda. Mu distancing munno bw'omulaba adduka ng'oyambadde masiki tokwata muntu mu ngalo waakirifuna akati mwebuuze kwata akati omuweereza enkoni agikwata eri nawe ogikwata eno mwebuuze mugende. Ye engeri yokka ey'okulwanyisa COVID. Teri omuntu ayogera ku Katonda. Katonda yasigala ku ASP Bible and Politics era wenna amwagala jangu wano. Mukama weebala okusumulula abantu. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye bw'ati waliwo lwe nasaba ne ŋŋamba Mukama asumulula omuntu waliwo ebibayingiramu Mukama waliwo ebintu omuntu alaba ekintu nensaba kwolwo yali yeebase munne nawulira munne nga namugamba munne namubuuza nti gwe Yesu buli wali ayimiridde akugamba Yesu akugamba ekyo ekintu ekikulimu munda akikugyemu. Ono namubuuza Yesu aliwa namugamba Yesu buli wali akubuuza akugambye olimu ekintu akikugyemu. Ono mu kirooto kyava agamba nti akinzijemu
ne Pastor Wile yagambye nti waliwo ebintu ebituyingiramu bituveemu. Ono n'amugamba munne nti Yesu agambye olimu omusota. Olimu ekisota akikugjemu. N'agamba akinzijemu bambi. Yesu n'akimusikamu. Abakimusikamu atuyanye bwati agwa wansi. N'agwa wansi bwati ekisota kimufulumamu bwekiti kigenda kiraba bwati essimu ye neevuga. Naye ng'ekisota kimuvuddemu yagenda ozukuka nga atuuyanye. N'agamba weebale Mukama okunzijamu ekisota. Kati agenza okunnyumiza ebintu bye yayitamu okutuuka lwe yavuddemu ekisota. Weebale Mukama wasigala ku ASP Bible and Politics sumulula abaana b'abantu Mukama. Ffenna mu mbeera enzibu tujja kujja tubuulire ekigambo. Bingi nnyo ebiriwo mu ggwanga. Nzijukira olunaku lumu nga Kayihura ali mu kkomera. Nja kusembyayo kyawandiikibwa don't worry. Kayihura yali ali mu kkomera tamale mirundi n'ayogera ebigambo bino ku programu awo ezaddako. President Museveni musajja mulungi nnyo. Engeri gye yaliko mu buwaŋŋanguse ng'ali e Tanzania. Ng'ab'ebyobufuzi banoonya omutta, Amini anoonya omutta. Nawaŋŋangukira e Tanzania. Famire ye yabeerako e Sweden. Obulamu bwe bwonna abumazemu eyo embeera. Tabonyaabonya ba refugees. Kyova olaba nga Uganda yeesinga okuwa ba refugees obubudamu. Anti ngezaako okusembera ewala ne kamera saagala mimwa gino girabike. Kyova olaba ndi wala simanyi oba muwulira. Kuba bwe naasembera bwe nti mujja kutya. Kati gwe wulira n'agamba era Museveni kyamunyiiza nnyo ebirala byonna yali bisonyiye Kayihura byonna bino ebyokutema abantu ebijambiya ebukomansimbi yandi bimusonyiye. Naye Museveni kasa yawulira nti bazzaayo abantu abadduse okunoonya obubudda mu Uganda. Kayihura n'abazza e Rwanda n'abawa Kagame. Agenda kumusiba afiire ne mu kkomera. Ekyo Museveni ekintu ekikwatagana ku kubonyaabonya omuntu adduse ebyobufuzi. N'obakwata n'obazaayo e Rwanda. Ekyo Museveni tasobola kukugumiikiriza wadde n'akatono. Era Kayihura bagenda kumusalako n'omutwe kati. Ekyo kye kyasinga okunyiiza President. President agamba ebirala byonna bino ebyabakita bino ebirala byonna yandi bimusonyiye. Naye okuzaayo Abanyarwanda obatta. Kati ate y'omu mbuku orders ze yayagala bamuleetere lumbuyo okuva wa Etaki. Mulabye ebintu Mukama swaza Museveni. Gye waliwo abantu ababadde ku vidiyo yange. Waliwo abantu ababadde ku vidiyo yange. Famire yabadde nnene nnyo. Ne batuula ne bawulira vidiyo yange. Kati omu yankubidde yangambye bw'ati. Bambi toyanziza nnyo. Vidiyo yabadde nnungi naye Essara yabadde mbi. Mwana gwe oyinza otya okukolimira Museveni. Museveni tukukolimira mu linnya lya Yesu gwe ne famire yo. Ekyo kyoleka mukolimire ne mu vidiyo wakati. Museveni tukukolimira gwe ne famire yo ne kabineti yo yonna kuba buli muntu eyakkiriza okukola mu gavumenti ya Museveni tosobola kubeera ku ludda lwaffe. Era nkukolimira once again olabe ennaku musajja gwe. Ennaku ezo twalaba omusajja simanyi mbu ye yali omuwi w'amagezi wa Mubutu ali ku street z'Kinshasa alonda bucupa. Museveni olonda obucupa ku myaka 93 97 gy'ogendamu. Olonda obucupa ku street z'Embalala. Olonda scrap bakukwate n'esseffuliya y'omuntu ng'ogitwala mbuno scrap bakubba emigo ku street Embalala. Museveni owoneebone mu linnya lya Yesu. Ezo essala tujja zisaba. Anti bagambye simanyi mbuno aba Isobe Taki babadde nga lumbuyo olugenda live nga nabo bajja ku video ze nga bafuna babataputira nga baziwulira nga bagamba banayo omwana ayogedde bw'atyo kati nze ekyo nkisabye mu linnya lya Yesu
oba kwemuli nammwe abali muddemu nti amiina bakukwate n'esseffuliya y'omuntu anti scrap akubuze kakati otwala akasigiri k'omuntu n'esseffuliya ebyo abascrap be babibba kasitoleka essigiri ebweru n'ogisanga nga bagitutte oyo aba atutte scrap anti walemera ku ntebe kati katukusabira essaala eyo gwe omuntu eyanyiiga ennyo nga bazzizaayo barefugees e Rwanda ate gwonoonooza ow'ettaki omuteekamu ssente empitirivu bamuleete kale tebajja mumuleeta ebintu bino ebibaddewo bituwadde ekyokuyiga ebintu bya Teacher Lumbuye era njagala okwebaza abayimiridde naye mwetulabidde abantu abagezi n'abatalina magezi mwetulabidde ababadde beeyita abagezi naye nga basiru omusajja MP Mulamba yayimiridde n'agamba bw'ati ono mwana Lumbuye mutujju mu bulamu bwe tamanyi definition ya butujju nalabye MP wa Kampala Central ng'agamba ono omwana mutujju kwegamba ye obutujju tamanyi na definition ya terrorist oba terrorism era ye mu nsi bw'abalaba byebyo bayibuli bye yagamba nti abafalisaayo mubeegendereze bannanfuusi Museveni juzi wano yakwata emmundu n'abasajja be ne bakuba bannayuganda amasasi ku street misana tuku Nsereko tavangayo kutugamba nti obwo butujju wabula tugamba obwo bukulembeze yatta abantu e Kasese ne babaleetera greda n'esimentana ne babayiwamu obwo bukulembeze wabula ye Lumbuye mutujju awe nayimiridde neneenenyeza abantu ba Kampala Central mu nsonyiwe maybe senga saalinze Nsereko senga si MP wammwe omubaka atamanyi definition ya butujju na mutujju kyeki ogambe nti Lumbuye abadde avuma Museveni kyekibi okusinga Museveni abadde atta bannayuganda yatta bannayuganda mu Kampala Central mu division yo mwennyini mu constituency yo nga tewaleeta petition eyo mu parliament nga tewakyogerako otugamba simanyi ku kino ekya Lumbuye nze nsinga okudebatinga mu parliament ninza agenda okireeta tudebating I will produce the videos of that terrorist kati njagala otubulire Nsereko tutisa nga bw'oteese nnyo ku fulo ya parliament wakateesa bimeka nayo biyitamu tubulire nti kino wakiteesa ne kiyitamu oba nti kino wakikola ne kiyitamu wano wajja wano nowalampa ani Brian White n'omuleta ku fulo ya parliament era Brian White yani alagira abasirikale engeri gye basikayo ani tempura mu mazzi akola ngaki akasajja ka Brian White kakwata ne kakugayanga sumbusa ne kakukuba wali fefe twabayamba ku Brian White NUP Brian White yabakwata mu ina parliament n'abavunga n'abakuba wali ne mumuyita ne mu kakiiko n'agaana okujja yatuuka kufa nga tazze mu kakiiko kamwe yajjayo mwamusiba nga gwotunyumiza parliament yo mbuno simanyi gwodibatinga nnyo Brian White ye kasajja katono be kati kanyina kilo nga 7 n'ekitundu ne kwota 2 kakulemerawo odde ku Lumbuye aleme olyemu yenna yazimbye omutwali ng'enjuki gwe zaalumye ali awo tabitegeera naye bannange ekintu kya Lumbuye kituwadde ebyokuyiga bingi naye wamma njagala kwebaza mmwe abayimiridde ne Teacher Lumbuye era wano wetutegeeredde abagezi be baani ne muffe bennyini tuyongedde okumanya baani abaffe baani kambabulire Yesu lwe yafa Yesu ekigezo kye yaliko ekyokufa tekyali kya Yesu yekka ekigezo kyali kya nsi yonna kyali ky'abantu bonna yasooka n'atambula n'abagabira emigaati bayibuli egamba bw'onoosomaawo wonna ezo ebbaluwa za gundi bakunnyonnyola ne bagamba wano ku luno lwe twali wano ebibiina by'abantu byali bingi
nga beenyigiriza. Yesu n'abava namu ye n'ayimirira mu nnyanja wakati n'agenda mu lyato. Olulala ne bamuteeka gy'agenda okusomesa nga bangi basindikagana. Yesu wabeera n'abagabira emigaati ne balya nga bangi, n'abagabira ebyennyanja nga bangi, nga buli wabeera bagendayo okulya okunywa, bagendayo okufuna ebyamagero. Kibatomere butomezi. Baawulira nti omukyala yakutte bukwasi ku lugoye lwe, ensulo ez'omusaayi ne zikala. Kati ne babeeranga bangi kubanga amawulire gaatambulanga. Kati Yesu agenda okutuuka okufa nga kigezo kya buli muntu. Era bw'onoosoma sitole y'Ebbayibuli egamba nti abamu ne bayimirira wala. Kuba kati bamukutte. Si kulwa nga bagamba nti nange mbadde mbeera mu nkuŋŋaana ze. Kati Bayibuli egamba bweti ne bayimirira wala ne balengera. Ne bagamba owange bandabira awo mu vidiyo nti naliko naye. Era nze bwe baba banoonya abantu ababadde eriyo akagunda ka odi akatambudde bannange over abo bawakubira ku lumbu y'essimu yo over Museveni agiina bakunoonya. Nze mbadde njogera ne lumbu y'essimu yange eri +974 33 93 96 39. Temutawana kunoonya. Nze mbadde njogera ne lumbu ye. Batiisatiisa bw'oba badde ng'oyogera naye nga bamusindikira ku message owedde, mmwe we mulikkiriza okubayingizaamu okutya. Kyawandiikibwa wa mbuno okwogera ne lumbu ye kibi. Olaba abantu beegomba kwogera na Museveni naye ate lumbu ye. Kubombi ani mubi? Lumbu ye yattaani. Nze ondeetere Black Book nkubalira abantu Museveni basse. Jamu ne Black Book 7. Abagenda okusigalayo be bangi nga zijjudde. Abagenda okusigalayo be bangi. Kati oba mukyalwana okwogera ne Museveni naye ate lumbu ye, nze mbadde njogera naye. Gwawulira? Yesu batuuka okumutta muganda wange awo ne tutandika okukulabira. Byatandika ng'ebyokusaaga. Petero n'ababuuza mu mutwala wa. Petero n'akwata ekiso n'asalako omusirikale okutu. Yesu n'amugamba, Petero leka kusussa kintu kino nakuganye. Saabagambye ekyo kitala nabadde mbagamba kusaba. Mwalemeddwa okusaba. Kati oli ku bantu osala matu. Yesu n'alonda okutu ku ttaka n'akuzzaawo. Sajja agenda okukola bw'ati omusaayi gubadde gukulukuta. N'amugamba, Petero zaayo ekitala ekyo. Kitereke bulungi toddamu kusala bantu. Nabadde nkugamba muwagala ebitala byammwe, nabadde ekyo nabadde mbagamba kusaba, nabadde sibagamba kuwagala kutemaatema bantu wano. Petero n'abuuza kati omusajja gwe nnwanirira nga amatu g'ensala gazzaako. Petero n'atema n'agamba kati ngenda birabira wala. Abantu ne batandika okwedistancinga. Ye Yuda n'agamba, Yuda teyawaayo Yesu ng'ayagala Yesu afe. Yuda yawaayo Yesu ng'agamba kankuba abasiru bano ku mutwe kubanga tebajja mumusobola. Ono Yesu gwe twasanga ku mazzi ng'atambula twamuleka ku lusozi. Ate n'afubutuka eno mu maaso gaffe ng'atambulira ku mazzi. Ne tumulaba mbu bano bamukwate. Kandi essente z'abasiru bano ate tebajja mumukwata. Kubajja nabbaddukako. Ate ayinza n'okubasiruwaza ne batamulabako. Yagenda okulaba naye nga bamukutte. N'agamba tebatta omwana w'abandi. N'abawerekerako ku Werosi wano. N'abawerekerako ku Werosi bagenda okulaba nga bamukubamu awo empi. N'agamba mumugira mumukuba naye bw'anaasituka awo. Yagenda okulaba nga tabaddiza. Yagenda okulaba ng'ebintu bigenze wala nga bamwambudde engoye. Ko Yuda bannaye kiki ekiri wano? Omusajja teyeerwanako. Nayina jjajja wange azaala maama. Awaka waliwo bwe twatuuka awo nga tufunye emmwanyi ezo zembanyumiza. Taata yagira n'agamba atuguleyo ka TV. Gwali mwaka gwa 97. Ne tuyoka tugulayo ka TV ku kyalo. Ka black and white. Olwo ng'amawulire bagalabira waka. Ate n'abatalaba TV awo nno nange ne ndyoka nnaabako. Nze amazzi galinga gandwaza,
atenze bwe ndwala munda bandwala bubi emimwa gyonna gigira koze nzonzo okunaaba sina galwala era TV ye yanjigiriza onnaaba n'olwo nange ne nnaabako obwo nabwo nno obujulizi bulala obw'okunaaba naye jjajja yatuula bw'ati ebiseera by'amazuukira balaganga nnyo firimu ya Yesu. Jjajja yali mukadde, yali mu myaka nga 90. Jjajja n'agamba naye ono Yesu gwe batubulira mu kyakya alina amaanyi amayitirivu ge batugamba gwe bakuba nga teyeerwanako amaanyi gali ludda wa? Jjajja yabuuza maama naye nedda kino ekintu muleme kukisussa. Mu kyaki pasita tusomesa Yesu alina amaanyi mayitirivu naye omusajja bamukuba tazzaayo. Kati amaanyi ge tugenda galabirawa? Abaddize nga ye jjajja alaba ng'ekiriwo kati balina kati ne Yuda yagamba agenda kukuba zino emmome. Yagenda okulaba nga bamukomeredde. Yuda n'agamba bannange Yesu tansooka kufa. Yesu tansooka kufa, sisobola kulaba ku mulambo gwe. Yuda n'agenda ne yeekolako emikolo ne yeetuga. Yuda n'afa. Ebibiina byonna byawerekeranga Yesu, Bayibuli egamba byayimiriranga eri. Naye waliwo abakyala baali 3 batambula ne Yesu okuva ku Erusi wano paka e Kalivaliyo ku musalaba. Maria Magdalena batambula ne Yesu ne bakaaba buli we baatuukanga ne bakola batya ne babeerawo. Ebibiina byonna Bayibuli egamba ne byeyongerayo n'eri naye bo babeerawo ne kusaawa esembayo. Yesu ne bamuziika nga tannatuuka n'eyo. Ne Peetero gwe yalekera ekkanisa. Peetero eyali gwe balekedde ekkanisa yali asiriki ne yeeyongerayo eri emabega nga Yesu yamugamba Peetero weepikaapika abasajja bagenda kunkalakata naawe otye. Peetero n'abuuza yamugamba Peetero ojja kudduka? N'amugamba nze Yesu nkudduke? Nze gwe wataasa amazzi ng'ennyanja emmira n'onsitulayo bw'oti, nze nkuleke mu basajja, nze Peetero. Awo wenfiira mmala kufa. Yesu n'amugamba kati Peetero kyoyogedde ekyo kiwulidde? Enkoko ejja kuba tennakookolima mirundi giwera nga gwe wakanneegaana egi. Kati Peetero atuuka yeekwekadde eri ewala alingiza agamba ne bamusonga ne bagamba naye ono Peetero ono omusajja ye yali ne Yesu ono ye yagabanga emigaati. Ko Peetero n'abugamba ye owange naawe obadde ki? Nze omusajja simumanyi. N'amwegaana ogusooka. Mbwe era obuwala ne bujja obulala ne bugamba yono assistant naye nammwe muleka ati nammwe kukisussa ebintu mugenda ne mulumiriza ng'abantu wano. Nze oyo musajja mumanyi, oyo musajja simumanyi. Nange mbadde mbalaba eyo waliwo ne lwebatuyitako eri egindi nze nga mbeera naye. Enkoko nekookolima. Yesu n'atunulayo bw'ati n'amugamba ojjukidde kye nagambye Peetero? Peetero omutima ne gumuluma kubanga we yamala okwegaana enkoko kookoleraako. Yesu n'akyusa ensingo bw'ati n'amugamba Peetero ayukopi. Peetero ye Katonda n'amuyamba n'adduka n'agenda neyenenya n'agamba Mukama onsaasire, nkwegaanye naye ensonyiwa. Bonna baali ku kigezo. Naye waliwo omukyala ali mu kitabo ekyo ekya nvudde eri ebintu tusobole obitegeera mbijabudde kubanga awo ngasse enjiri nga 1,000 mu njiri emu nga njagala kujja kwona omukyala Maria Magdalena. Maria Magdalena nga Yesu bamaze n'okumuziika kati afuuse mulambo, tewakyali ssuubi, takyalina mugaso. Mu bibiina byonna ebiyitirivu ebyekulubeesezanga ku Yesu, mu bibiina byonna ebyakolanga byonna ne beekulubeesa ne badde eno ne badde eri ne badde eri, Maria Magdalena ye yasigala ajja ku ntaana ya Yesu. Waliwo abantu abasigadde nga banoonya lumbuye ne bwe batugamba nti Museveni yamusazeeko omutwe agenda kutuuka ssaawa 9 basula ku kisaawe. Abatasobola ku kisaawe basula batunudde bwe bati. Nze omutima gwali gunnuma naye nze nagaana kunkaabya. Mujja gamba nti nange ndi omu kubadduka. Nze nnyina ensonga lwaki naweta saagala munkaabye kuba nze nali nina okukkiriza kwange.
Maria Magdalena yasigala ng'ajja. Wulira, okumanya oli omukazi yali yayagala Yesu nga yamutegeera. Yaleetanga akaloosa buli kumakya ku ntaana ya Yesu ng'aleeta perfume. Mu bibiina byonna n'abayigiriza 12 yasigala omukyala omu nga yalambula ku ntaana ya Yesu. True love. Bali abamunoonyanga luli bamunoonya bamanyi waliyo emigaati oluvannyuma lwa crusade. Waliyo okuwonyezebwa kubanga waliwo abamulumbanga ne bamugamba munnange nkusanze wano. Yogera bwogezi kigambo kube wakandese kitokota omwana afa. Gwe tumaye butumi kigambo. Nga ye yazze kunona kigambo kya Yesu kiwonye omwana era n'akifuna agenda okuddayo eka ng'oyo omwana awonye nga ye kye kyamulese ku crusade. Maria Magdalena ye yasigala ng'ayagala Yesu oba alina omugaso gyali oba talina mugaso. Mu byalumbiye tusigazaamu ba Magdalena abagamba oba ali Uganda oba ali Turkey oba yadduse lumbiye yaddukira mu bbanga n'addayo Turkey temunnamulabako. Mbu ayustede kigenda kutokota kigenda bannaye abaana mutuvuga baneete munsesa kubanga ekifuba kinnuma. Museveni ansinga magye naye bo mutuzenkanya nga nasese wano yinza okuwulira ebibwatuka. Ansinga magye naye bo mutuzenkanya. Saagala kuseka. Naye omwana yakoze akantu ayustede kigenda kutokota kigenda kutokota lumbiye n'abuuka mu nnyonyi paka Turkey. Ennyonyi yagenza okulandinga e Uganda ng'omutto mwereere. Ayustede naye waliwo abasigadde nga bayimiridde ne lumbuye. Wamma mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo omukyala yasigala ne Yesu n'alambula entaana ng'agireetako n'akawoowo n'ebimuli. Tasuubira nti Yesu agenda muwa omugaati leero. Oyo yali bw'aba yagendanga mu crusade teyagendangayo ku lw'okuba eriyo okulya. Kubanga yajja ku ntaana nga tasuubira nti Yesu agenda muweera omugaati ku ntaana. Bayibuli awo eyogera n'egamba mu ssuula gye mbawadde nti Maria Magdalena n'akeera mu matulutulu. Amatulutulu ogamanyi? Amatutuma ge gakaabira mu matulutulu ziba ssaawa awo 9:10. Sawa 9:10 ng'omukyala ali ku ntaana ya Yesu si lwakuba nti nno yali musezi. Omukwano gwa Yesu ng'akyaguwulira. Olina munno gw'osobola okuyimirira naye mu buzibu paka ku ssaawa esembayo. Olina munno gw'osobola okuyimirirawo. Olina munne yakuyimirirawo nga tasuubira nti onoomuddiza anti nnyina ebintu bye njogera. Jjo navudde wano omukyala namusanze antereddeko message n'agamba pastor ekyo ekintu ky'oyogedde okirabye nti waliwo omuntu eyampayiriza oguntu ogunene. Jjo nabadde ngamba nti basobola okuwayiriza ekintu naye nga Mukama alina destination nga yagala bwe bali waayiriza abantu b'okulembera ng'omanyi okuwayiriza kiki kyekitegeeza. Yaŋŋambye pastor mukazi twalimu owino ng'abantu bonna bamanyi ndi mulokole era nga bampita mulokole. Najja nampangira awo ekisajja ekizeeyi neŋŋana ne muganze munnange ekyo kisajja sikyagala nze ndi mulokole. Kati ng'omukazi akola ki nga mugamba naawe leka kwekoza gwe gw'osinza okuba omulokole gwe oguwalokoka gwe wasooka Yesu okulokoka. Namugamba gayinza omusajja simwagala ng'atandika omuwalana ku lw'okuba aganye omusajja gwamupangidde ng'amuwalana ng'omuwala akuŋŋaanya akasente ke ng'agenda yeegulirayo ekisimu kyawo ki smartphone ng'omukazi amukubako akatabo. Oyo gw'olaba ayagala kiri ekisajja kya myaka 6 kyokka ye yali akimupangira ate kakati akimusibako ng'ekirimbo kigenda kimukwata akatale konna. Leero mulokole gw'oliko kimuzeeyi kyakuwadde. Leero mulokole wabula bannange ogimenye mulokole n'oŋŋana n'ogenda oyagala jjajjaawo ekintu ne kimukwata owino yenna. Omukazi ne batuuza meeting ne bamubuuza naye gwe mukazi gw'awaayirizanga munno by'oyogera obikakasa. Mbu omukyala yali musiraamu n'agamba wallahi billahi tallahi kyenjogera nkimanyi yamugulira ne smartphone.
n'amulumiriza mu lujjudde lw'abantu ekirimbo ne kyeyongera ne kikwata ne yeebuuza oba ate twatuuziza olukiiko lwaki. Yangambye ASP wayogedde ekintu ekyo ne nzijukira nga nfa. Ekyo kye kimu kye yangambye tuteekewo wano gundi program. Muwala wange kiki ky'olifo teweerabidde? Omukazi yampaayiriza ate mujja wa maama wange yagambye omukazi yampaayiriza. Mbu bwe nasituka okuyogera namubuuza maama ku nsi kuno kiki ekisinga obubi? N'addamu n'agamba mbizzi. Ono n'amugamba olinga embizzi. N'atambula n'agenda nga n'ebyokwogera bimubuze. N'amugamba olinga embizzi mukazi gwe. N'atambula n'agenda ekirimbo ne kimukwata kye kyamugoba ne Muowino. Olaba bwe bamulimba destination adduse Muowino okukakana ng'ali mu kiyumba kya Muwarabu agamba neebaza Mukama ekisooka nina ekiyumba kirungi sikola nnyo nfune ssente zange. Essente ze nakuŋŋaanyanga Muowino emyaka 10 nzikola omwezi gumu. Kakati ate awulira akyanyigidde oli omukyala eyamukola ki? Oli eyamuwaayiriza. Omukyala yakuwaayiriza ogende mu destination yo laba nno. Katonda bw'atyo bw'akola ebintu. Kati wamma mbadde nkugamba olina ekintu olina omuntu ayinza okukuyimirirawo mu mweyo embeera nga ne bw'oba tolina asigala ayagala gwe muntu. Maria Magdalena yalambulanga entaana ya Yesu ng'ajja n'akaloosa. Ajja n'ebyomuwendo omungi ku ntaana ya Yesu ng'abireetedde Yesu. Mu biseera nga talina kyasuubira mu Yesu. Okimanyi Bayibuli egamba nti n'abayigirizwa baali beerabira ekyawandiikibwa nga baakyerabira nga beerabira Yesu kye yabagamba nti mu nnaku 3 ndizuukira baali baakyerabira. Era omukyala teyalambula ku lwakuba nti yali akijjukira. Yali yakyerabira naye ng'awuliramu omukwano gwa Yesu ng'akyaguwulira. Wakiri n'agenda ku ntaana. Nze naddako ku ntaana ya maama enkeera. Kubanga maama wange mbagambye namusimba emikono ne mugamba gwe maama nze nakusuubiza. Nsooka kukkiriza nti kati ne Katonda agaanye. Era bwe natuuka nabagamba yafanga ndi ku ssomero ne batunona ne nzija nali mu senior 6 ne ntuuka ne bambikkulirako. Era olwatuuka nti nga bamuyita maama Wire ntera nnyo kyogera. Maama Wire taata Wire ne ku kyalo kuliko atabamanyi mannya. Naddala maama ye ku kyalo kuliko atamumanyi linnya. Bamanyi maama Wire. Era olwatuukawo emiranga ne gitandikawo we maama. Maama munnange Wire erinnya lyo. Munnange erinnya lyo mukwano gwo munnange. Ne nva ku pikipiki ne nnyingira mu nnyumba. Amubikkula n'amumbikkulirako. Okuba gundi nali nagakaabye edda ku ssomero. Ne bamumbikkulirako nga yooyo. Abakyala nga we bali awo mu ddiiro. Era ne nkola nga mulekwa bw'abeera. Ne nkwatako ku maama wange bwe nti ne nkoteka omutwe. Kubanga mulekwa tebasobola mugaana kukwata ku mulambo gwa maama we. Kumbe nze njagala musabira. Ne nkoteka omutwe nga bo bwe bakaaba ne ngamba naye Mukama. Maama ono tasobola kuddamu kuba mulamu. Ne mugamba gwe maama zuukuka. Maama olina okuzuukuka. Maama n'agaana. Maama nagamba tetukuziika zuukuka. Saagala bampulire kubanga bw'atazuukuka bajja kunkubako akatabo. Bo bamanyi nkaaba. Kumbe nze ndi mu kusaba. N'ensantala zaamuwawo nagenda okulaba nga maama agaanye. Bayibuli egamba nti awo Yesu n'akaaba. Yesu bwe yatuuka eggundi ne wa Laazaalo. By the way bwe bakubuuzanga olunyiriri olusinga obumpi mu Bayibuli lwerwo. Jesus wept. Awo Yesu n'akaaba. Lwe lunyiriri olusinga obumpi mu Bayibuli. Lwetengeredde luli lumu. Maama n'agaana awo nange nenkaaba. Ningenda ndi emmere yange. Nemmanya Katonda akikkiriza agende n'agenda. Naye nenkeera nakeerayo ku ntaana. Nze entaana ya maama nagirambula ebbanga. Kati olina omuntu gw'osobola okubeerawo nga tolina kintu ky'omusuubiramu. Ebintu bya lumbyo bino bitulaze abantu abaali banne be tubadde tulowooza mbu banne.
waliwo omuntu yangambye Kakensa n'ata postinga ku kintu kya Lumbuye gundi n'atayogera ku kintu kya waliwo abantu babadde basuubira okuvaamu ekintu ate gundi wamuwulidde bwe yayogedde ku Lumbuye bannange gundi n'ayogera bw'ati Lumbuye si ali ku weighing scale yekka ffenna ababadde bayita abaaki tuli ku weighing scale bino ebintu tugenda bivaamu nga Lumbuye awangudde ng'abagudde bangi essaawa zino waliwo abakyalina following kuba breaking news Lumbuye agenda kulabika bajja nnoonya following ejja babula nze nkubuuliriddewo naddala abali following minded abo omuntu ali following minded ayagala linda gye kubanga naye agenda kutuula awulirize vidiyo zaffe bye tumwogeddeko nga tali wagambe ne gundi yagambye bwati waliwo yagambye Lumbuye yeewamba Lumbuye mwe Lumbuye mumutegeera eyo stanti ate ekutteyo kale oba senga nze nakimusooka nange nenkimusooka nendaba abo bonna weebali naye wamawulira oyinza okwagala Katonda nga Maria Magdalena bwe yamwagala oyinza okwagala Yesu nga Maria Magdalena bwe yayagala Yesu ne kusaawa esembayo okimanyi nti ffe abaana b'abantu twagala nnyo Katonda tunoonya nnyo Katonda nga tuli mu bizibu osooka kutuuka mu bizibu ogamba era nze Mukama waliwo omuyaŋŋambe bw'ati ate mulabyewo wano nze Pastor Kasite Lumbuye kyatuuse awo neŋŋamba Mukama sigenda kuddamu kusula ku mufaliso ne ndyoka nkwata akakubiro kange ne nebaka ku ttaka neŋŋamba Mukama siva wano nga Lumbuye talina kudda Uganda Mukama Pastor wansi ne wanyiga neŋŋamba nedda Mukama sijja kudda ku mufaliso eddoboozi ne liŋŋamba linnya ekitanda nange ne ndigamba sigenda kulinnya kitanda ndi wano ku lwa Lumbuye naye bw'obadde mu mirembe obadde tewebakako wansi ku lwa Katonda okitegedde tumala kutuuka mu bizibu ne tulyoka tunoonya Mukama era Mukama nze kuva dda nkwagala era ne maama yankuba emiggo mu kusaba era Mukama nze siva wano okujja konga omwana wange awonye Mukama amabanja gantwala bamala kukubanja bw'oba toli mu mabanja muganda wange toyinza nagambako nti naye Mukama webala okumpisa mu lunaku lw'olwaleero bw'ojja bw'ogwa ku buliri ogenda ozuukuka ku makya n'ogamba bannange saana byo mu ngalo nga mmaze okulya neebase bwebasi naye olukuleetera notisi bwe pop mukwano essente z'ennyumba kati ezo ze tukubanja tuzikusonyiye tozitusasula naye wiiki ejja vva mu nnyumba Mukama lwaki nze nva mu nnyumba omulokole Mukama ng'ono omutamivu yasasula ennyumba emyezi 6 mu maaso ate nze omwana wa Katonda nze gwe bagoba kati Mukama olaba bw'oswala Mukama olaba nga bw'oswadde kale kangende naawe oswale Mukama tumunoonya bamaze tuwa zi notisi awo n'olyoka omunoonya n'agamba naye omwana ono kale kankimukolere landiroodi n'agenda agwako ekizibu ekinene n'akukubira essimu kozi wabadde ogambye ogenda kunsasula tokyaddamu kumbonyaabonya kale nsindikiraako z'oyina naye toddamu kumbonyaabonya ezo ennyumba si za kitaawo n'omusasula n'obeerawo n'ogambe wane Mukama weebale ennaku zino zonna mbadde seebaka leero njagala kwebaka nga bukyali ssaawa 2 ng'oli mu buliri tosabye nako anti yakikuyisizaamu Maria Magdalena yamunoonya talina kyamwagaza Maria Magdalena yamunoonya yagendanga ku ntana ng'amanyi oli bamuziise takyalina kyayinza kukola naye ebibiina byonna ebyenyigirizanga nga Yesu mulamu twaddamu biraba Galiraaya kasita breaking news yajja mulistede kigenda kutokota Galiraaya bonna ne baddamu ne bagamba ffe twamutegeera oyo omusajja oyo tebamusobola mutabani wa Mariyamu mutabani wa Yosefu e Nazaresi ffe twakimanya naye nga tebakimanya wabula olw'okuba kakati azzeemu azuukidde mu maanyi nkugambye ogenda kulaba nga Lumbuye avuddeyo
So twagale Katonda n'awatayagalekika. Ate munoonye nnyo ng'oyagala Katonda yanguwe n'okujja ne mu kizibu. Munoonye mu biseera ng'oli mu comfort zone. N'omunoonya ng'oli kati ng'ono yaŋŋambye nti nze neebase ku ttaka ku lwalumbuye wansi ne wanyiga. Nagamba Mukama lumbuye tageza lumbuye bw'aba ali mu nnyonyi aveemu yagenze okulaba nga lumbuye parachuti ebuuka ng'efuluma ennyonyi nga lumbuye addayo ettaki. Kyavuddeko ne yeebase ku ttaka. Bagenze okutuuka e Rwanda nti lumbuye tetumulabamu. Ne bamunoonya mu migugu nga lumbuye tebamulabamu. Ne bagamba munoonye mu mipiira wansi nga lumbuye tebamulabamu. Abantu mwasabye ku lwalumbuye senga ekyo okisabako bw'otyo ng'oli mu comfort zone. Amaziga ge mwakabye senga mugakaabakongwa oyina emirembe gyo oyina obukadde bw'emitwetwe abaana bo basoma bali bulungi abaddiguli babatikkidde. Oya toyina waliwo omukyala ali ogwo gwe nali njogeddeko naye naŋŋamba pasita kankubuulire nze Mukama mpulira sina kye mubanja. Saasuubira nti nze nditambulako n'enzija e Bungereza US ali US. Mukama yandeeta wano nandeetera n'abaana bange famire yange nejja mbayina wano. Nze Mukama mwebaza bwebaza. Sirina nnyo naye bye nnina saabisuubira bimmala. Ye mukyala gwe nakawulirako ekigambo ekyo nange sikyogerangako. Buli lunaku mbeera ngamba naye Mukama lwaki Ebeni tandabangako? Mukama omwana ne muzaala nga simumanyi. Mukama omwana atandabangako. Naye Mukama lwaki nze nange buli lwengenda nange nnina ebyange. Kati olwaliro sijja kusula ku buliri Mukama. Mukama lwaki naye omukyala yaŋŋamba nze sina kye musaba. Kuba ne byampadde saabisuubira. Yalinga muwino ng'afumba mmere. N'agenda gundi e Bungereza n'abaana be bonna basomedde eyo n'abaana be bakola. Alina omulimu gwe yaŋŋamba bannayuganda bantwalako emirimu mingi. Bw'ofunako akaliivu n'ogamba leka kampeewo ono munnayuganda munnange ambeererewo ogenda okudda nga yakwonoona dda ng'omulimu agukututteko n'atwala abaana be. Kati bw'aba agenda mu liivu ayita mwana we najja n'amukubirawo ekiraka. Ye kasita dda ng'omwana avaawo. Kati yekolera esente ze nga tayinana yaganze Mukama kati nebaza mwebaze. Tumunoonyeko ku Mukama nga tetumunoonyaako bibye. Tumwagaleko nga twagala ye nga tetumwagalako bibye. Naye tumwagala ku lw'okubanga olunaku lumu asobola okuliisa abantu 50,000 nga tobaze bakazi n'abaana. Mikwano gyaffe tubaagaleko nga tetubasuubira kutuddiza. Tubeererewo abantu nga tetubasuubira kubanga naawe waliwo omuntu eyali akubeereddewo naye wamwerabira. Omuwala omukazi yabeerawo gwe omukazi okuzuukuka mu matulutulu. Genda ononye ekigambo matulutulu. Ekyoluganda ziba ssaawa nga 9:10. Omukyala n'asituka n'agenda gye baaziise ku ssaawa 9 ku ssaawa 10 atutta akaloosa ku ntaana ya Yesu. Twagale Yesu, twagale Mukama nga tetuli mu bizibu. Tetumwagala kubanga tumunoonya nnyo nga tuli mu bizibu. Jjukira endagaano z'okola ng'oli mu bizibu. Era nze Mukama wano bw'ompisaawo. Nze Mukama wano bw'ompisaawo Mukama. Era Mukama ngenda kukola bwe nti. Ate gwe Mukama olowooza nze nno nsaaga. Ate nze Mukama sisaaga. Gw'oba olowooza nsaaga geza okikole. Mukama n'akikukolera. N'ogala naye bane Katonda waffe alina amaanyi. Ne wano ompiseewo. Naye nga weerabidde nti wamugamba. Kati ate mmuleka mbabuulire. Waliwo ebintu olaba ng'ekimu eky'ekkumi. Okuwa ekimu eky'ekkumi. Mugenda kugamba atandise ebya ssente nedda. Bw'oba tonnaba kutuuka ku level ewa ekimu eky'ekkumi nga tokimanyi. Bw'oba okimanyi kiwe, bw'oba tukimanyi kireke. Naye bwe kakutandanga n'oyingira mu ndagaano n'oyingiza Katonda mu ndagaano. N'omugamba nti bw'onkolera kino nkola kino. Ekintu ekyo kituukirizenga. Ekyo tekiriiko kuba mbu nno oli mulokole mukulu.
ekyo tekiriko kuba mbuno oli mukulu mu mwoyo oba oli muto. Bwekakutandanga n'omukolera endagano n'omugamba nti Mukama bw'ompanga kino ngenda kukola bwe nti, making sure nti nno okikola, ekyo ekintu kikusiba okusinga ate obutawa kimu kya 10. Nkubuuliridde wano. Wakiri tomusuubizanga. Mugambe bugambi, Mukama munnange nze ndi mwana munaku. Sina tata sina maama. Nze nkolera mpite wano. Gwokolera abalungi n'ababi nange nkolera. Kigwe. Naye waba wali omuyingiza mu ndagaano banayi Mukama obwavu bunnumye naye n'omalompa omulimu Mukama ekibereberye enkikuwa. Mukama ekibereberye enkikuwa. Mukama n'asirika n'agamba agambe ekibereberye nti akimpa nti ng'asirika. Oba oli awo nga bakukubira essimu nga bakuwa omulimu gwa bukadde obwo. Ekibereberye wamugamba ekibereberye enkikuwa. Naye aba alina ensonga lwaki takuwadde gwa mitwalo 8. 8 osobola okkiwa. Kati n'alyoka akuwa omulimu gwa bukadde obwo. N'agamba bannaye amabanja nga gabadde gandi bubi. Mbadde sirina na kye nnyambala. N'olyoka ogulako jeans damage. N'olyoka ogulako zino zaani ayagala eŋŋuumi. Wena n'olyoka osiba akanyama. N'olyoka ogulako zino zisitopa simanyi zaani. N'olyoka ovimba ekibereberye kye n'okirya. Wayita emyezi 7 ne bakugoba ku mulimu. Kati Mukama ate omulimu gwe wampa baguntutteko. Naye Mukama kati olwoba wampa oba onkokoonya. Endagaano wagikola. Gye wakola wagituukiriza. Katonda waffe wa ndagaano. Watula n'ogamba Mukama ampa omwana. Mukama bw'ompa omwana nange ngenda mmukuwa. N'ozaala omwana anti okola nnyo n'omufunira hausigalo n'amukuza anti naawe tosaba. Omwana talinnyangako mu kyaki. Omwana yeeberera ku TV. Ate ne ku TV olw'okuba hausigalo si mulokole, omwana tawulirangako na ku kigambo kya Katonda wabula alaba katuuni. Omwana muteereko katuuni bannange. Omwana naweza emyaka 8 tomutwalangako mu kyaki. Wabula wagamba Mukama bw'omumpa mukuddiza. Katonda n'asirika. Omwana agenda oweza emyaka 13 ng'osanga omwana alina ekikoola. Gwe mwana gwe ng'omyusa amaaso. Ng'omwana ali mu bikoola. Omuteeka mu buliri addukamu yayagala bikoola. Bannange omwana wange ayonoonese mwana muto. Pasita bannange nsabirako omwana. Okimanyi omwana ayagala kunkuba. Omwana ne mmugambako alina eriiso lyakusitula. Maama ye yaŋŋambanga wira ositulani ng'omuzzaawo. Ne neebuuza maama namusitudde ddi. Wira n'olyoka onsitula n'amaaso. Wira n'onsitula. Kati ng'omwana akusitula. N'otandika naye Mukama n'ompa omwana wakiti wandimpadde mwana Yesu. Okumpa omwana anvumaganya. Mukama omwana ayinza atya okubba emmere ng'awaka waliwo emmere firiigi ejjudde. Omwana n'alyoka agenda abba emmere nga firiigi ejjudde. Anti wamusuubiza okumumuwa n'otamumuwa. Ne bamukwatira mu mmere y'ewa neyiba. Ate n'emimmonde ng'ewaka olina chips chicken yo omwana tajagala. Ayagala mimmonde. Weerabidde wamusuubiza wamugamba bw'omumpa mukuwa. Bwe mukolanga endagaano ne Katonda bw'obanga togenda tuukiriza ndagaano togiyingiramu. Mugambe nze nsaasira busaasizi ndi masikini yo nsaasira busaasizi ompe. Naye bw'aba alina ekintu kye wali omusuubiza ate era kati ddayo omugambe nti Mukama nsonyiwa. Bw'oddangamu okukola naye endagaano gituukirize. Ekirala twagale Katonda nga tumwagala nga Maria Magdalena. Yayagala Yesu nga tasuubira mugaati. Yayagala Yesu si lwakuba yali alina ekirwadde eky'okumuwonya. Twandirowoozeza nti omukyala gwe yawonya ekikulukuto eky'emyaka 12 ye yali soose ku ntaana. Yo lwatoola ekikye n'agenda. Yagamba olwaliro nnina okulaba Yesu. Bakanyama ne bamukola bwe bati. N'akunukiriza olugoye lwe. Ekikulukuto ne kikala. Omukyala n'atema. Kasita yamala Yesu n'agamba waliwo ankutteko.
namugamba munnange si mulala yenze naye ensonyi wambadde ndi bubi. Namugamba okay kakati gwe wonera ddala. Omukyala n'atema tetuddangamu mulaba n'olwaleero. Maria Magdalena teyasabirwako nti Yesu yamuwonya. Naye yayagala Yesu ng'ayagala Yesu yennyini. Yakeranga ne mu matulutulu n'agenda ku ntaana. Ekyo simanyi bw'oyinza kukirowooza nga baaziisa awantu omuntu mu kyalo oyinza otambula n'oyitawo. Nze yali avuga ekipanka naye nga bwe baziika awantu n'ontumawo muganda wange leero ekipanka sigendayo eyo. Sigendayo naye nze lulinga bongamba wire kwata ekipanka ogende eggulu ogamba olyemu nti lumbuye teyazze oba tonnakimala mukamwa nga ndi ggulu. Nga nina ekipanka nze ng'onyumiza ekintu ekirala. Oba tonnakimala mukamwa nga nze mmaze okuwuta mu tawuni y'eggulu olyemu mugambye lumbuye bamulinze teyazze. Naye nga bwe baziika omuntu ku kyalo muganda wange nze nali nti ebijja ate ebyewaffe by'omukyalo edda byalinga bya ttaka nga ligulumira bweriti n'okubamu akafaananyi mbu omuntu alimu eri ettaka. Naye Maria Magdalena yagendayo mu matulutulu. Naye mwe bannaye abaana bamwe mubafunira ebipanka bavugako ku bipanka. Awo waliwo life. Mwe muwana zibawusingi kaso zibonoonedde n'abaana. Ekipanka omwana atuya n'omusuwa guno ne gulyoka gukulukuteko ate abeera tanaaba. Omuntu avuga ekipanka aba tanaaba. Buli obukyafu mugamba bonna entuuyo n'atukula zisooka ne zijja nga ziringa omwenge omuganda. Bwe zimala ne zijja nga ntukuvu ziringa amafuta. Ziringa parafini. Tuku. Awo ne webakawo wiiki nga tozzeemu kweyira ku mazzi. Tulo tubeerawo otumanyi. Mukama abawe n'omukisa bwe buzijukiza ekipanka. Era mama Eben yalinga ngamba omwana notamugulira kagaali ne mugamba omwana muleka atuke mu myaka gy'ekipanka. Ekyo nja kutambula ziggalaji zonna ngambe bamakanika bamufunire ekipanka. Mbu omwana avuga akagaali. Wamma katusabe Mukama abawe omukisa. Mwagale nnyo Mukama. Yagala Mukama naawe atayagalikika. Yagala Mukama nga tomusuubira kukuwa. Ye bw'aliba wakuwa akuwe buwi kuba omwagadde nnyo. Sulako ku ttaka leero mugambe Mukama ekinsuziza wano. Ndowoozeza ku migga egyakukubwa n'obulumi bwe wayitamu. Kyenva nsulako wano. Eyasuze ku ttaka ku lwalumbuye wuuno mulabye wuuyo mulabye waali. Yangambye nze nasuze ku ttaka ne wannyigako nze siva wano Mukama. Mukama nga lwakirumbuye bamutwala. Mukama siva ku ttaka wano wanyige. Naye kati Mukama owulira wansi bwe wanyiga. Nga wamala okunyiga bwe wati ng'omwana w'abandi bamuzaayo ewaka e Uganda nga Museveni amukwatako engalo. Kakati weebale teyamuzizaayo. Kati ate katulaba olulala lw'onoosulako ku ttaka ng'omugamba Mukama nkwebaza. Leero nsuze ku ttaka kuba lumbuye tebamuzizza Uganda. Leero nsuze ku ttaka kubanga nkwagala nnyo. Bwe ndowoozeza ku mukwano gwo ne ngamba nedda. Sisobola kusula ku mufaliso guno. Kansule ku ttaka. Zino ennaku 3 sigenda kulya mmere. Just kuba mpulira nkwagala. Sigenda kulya sigenda kunywa. Kuba mpulira nkwagala. Zino ennaku 7 essaawa 12 ez'emisana zonna okutwala ennaku 7 sigenda kulya nga kintu. Sigenda kunywa nga kintu. Mukama akubuze lwaki kuba nkwagala. Toyina kyozze kunsaba. Gwe nzize kuba nkwagala sigenda kulya. Ennaku 7 zonna sigenda kulya kyamisana yadde ekyenkya. Ate kati bw'abeera nga nze boda za nnyo n'osooka kunywa buugi n'olya akatogo n'olya ejjiwaawo n'olyawo kasooli. Nze boda yannyonoona era nze bw'onkutulako ebyokulya n'ejjambo yange gye nakuwa oba oyina ojjinziriza ninga Kasolo. Minisita Kasolo yagamba mwanyimye obululu ne bwe mba nakuwa jjambo yange bw'ondaba jinzirize. Ate we mba nakuwa ku 10 kyange bw'ondaba dduka. Naye nga tonnadduka kisuulaawo nze nkirondewo. Kuba bwe nkugoba ne nkukwata mu kyotero ovuddemu.
waliyo abasajja abakambwe naye Kasolo mukambwe nejjambo yange oginziriza kati nze bwonyima ekyokulya bwemba nakuwa ku jjambo yange iyo ginzirize mumusaaga so mukama tumwagaleko tumwagaleko abeere wagambe bannaye omwana ono amaze wiiki nga talya ku lwange just talina kyayagala nakwagala oba muweeyo ki kakati yakuwa ekirabo akuwa kyayagala omugabeze mukama nzize tugendeko mu maaso ga mukama kumusinza businza mu bigambo ba mu nnyimba ofukamirekawo omusinze bwomala omugambeko naye mukama by the way Katonda alina ebintu bibiri byatasobola kwekola tasobola kweyagala tasobola kwesinza ebyo bye byamututondesa bw'oba wakana genda osome ekitabo kya Matayo essula 22 olunyiriri olwa 34 nti Abafalisaayo simanyi n'Abakaludaaya n'abani beegattaawo ne bamuyiikira nga buli bye boogera byonna bimenyeemenye ng'abimenyeemenye byonna ne bamugamba naye wamaleka sokolindeko omanyi buli kintu kyonna gwakimanyi kakati soko tubulire ku kyamateeka gano aga Musa teeka kiri tuba tusinga okukwata kubanga sabbiiti ogimenye buli kintu kyonna okitadde kifuula nnenge kiki kakati gwe tubulire n'abagamba mwekamba bulire teeka ekkulu mwagalenga nnyo Katonda Katonda mumwagalenga nnyo kubanga lyeteeka ekkulu lyerikulembedde era lyerisembayo lyerisooka lyerisembayo mmwe bwe mwagala Katonda muba mukimaze Katonda kyatasobola kukola kweyagala ofukamirekawo nga agambe leero naze kunsaba renti omugambe nedda mukama si kyekindeese nzize kukugamba naye mukama ng'oli mukulu mukama n'olyoka otonda eggulu neribeera waggulu nga teririiko mpagi neritatugwira waliwo nali nkyasoma nga mmaliriza nali nsoma yali P1 awo enkuba negenda etonnya nga tuva ku ssomero twali ku ssomero enkuba netonya tugenda okujjanga ekkubo lijjudde ebitaba kati nnyina mukulu wange n'atambulira mu bitaba bannange nenkaaba ne mugamba bannange ogenda gwayo kati nga ndaba amazzi gakoma eri wansi waliyo ekinnya kumbe ekitaba kindaga ggulu okitegedde kyekintu ng'otunudde mu kitabo oti ate noba ngolaba nga nze mmanyi agenda kuyitamu agwe nenkaaba ne mugamba maama oguddeyo ani agenda okukujjayo era namuwabira newaka by the way maama oyo atambulira mu bitabo agenda gwayo ku maama wa ne mugamba eri wansi ekintu ekyo kyantawanya nze era nalwawo okutambulira mu kitaba butagwayo eyo ng'olengera eggulu eyo wansi neŋŋamba maama kati obuuze mukama wakikola otya nga kyekikuleesa ekiro kiramba mukama n'olyoka ontonda nompa omuka oxygen gwenzisiza emyaka 19 mbuzayo gumu okuweza emyaka 400 mukama nemba nga sikusasula yadde 10 nga wana abasajja basasuziza abantu obukadde 6 ka oxygen ka wiiki emu mukama wanjagalako okinzigwawa oxygen oyo mukama akulinda okumusaba renti obudde bukyo omugambe webale mukama ngenze kukola kankomewo bambi mperekera tugende naye n'ekiro ngenda sula wana agamba omwana tayogedde ku renti omwana tayogedde ku bizibu bino birala naye waliwo olinga buli lwajja mukama akitegererawo leero luno leero azikimye kwegamba gwe wamufuula ATM mukama lwaki abalala be balina ssente nze mukama nze nkola nga nange sifuna kwegamba ye wamufuula ATM buli lwajja mukama neddala mukama nze empunya oba nze empunya mukama abantu abala bonna n'obaagala n'obasussa naye nze ndi awo bwe nti oba mukama nve mu maaso go nga nze empunya mukama bawa omukisa mbaagala nnyo tusisinkana olunaku lw'enkya mpulira ngenda nziramu amaanyi
ngeze kubanga luli mbadde nnyina ekizibu mbadde sinywa binyogoga ekifuba kya wano bw'okiteekamu ebinyogoga muganda wange oba owedde kati mbadde sinywa binyogoga ate saagala kulya ate sinywa ebyokya bintamye naye kati olw'okuba ssenyiga yagize kati nsobola okunywa yensonga lwaki ntandise okuddamu amaanyi duli omusajja mbadde nnyina muno munanga ninga munyagwa ninga kasiba nte Moses omutwe nze nankoze empeddewo naye ngenda kuddawo gwe sirika mala okuwona appetite ekomewo ngenda kulira emmere ngenda kulira kubusiza wano nazo zijja kukkiriza nja kuddawo nzirewo mukama bawo omukisa katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero nkwebaziza olw'abatabani bo ne bawala bo bano ababaddeko mukama otukoze bulungi otusanyusiza toganyiza abalabe baffe kutusanyukirako mukama yongera okututaasa abalabe baffe baleme okusanyuka kuba bwe batutwalako tikyalumbuye bajja kusanyuka naye mukama baswaze Dawudi yagamba ziba akamwa k'abalabe bange baleme okunsanyukirako mukama ziba obumwa bwabwe mukama ekyala mukama leka bawala bo bano ne batabani bo bakwagale nga bakwagala nga Mangadalena Mariam bwe yakwagala Mariamu Mangadalena yakwagala n'azuuka ne mu matulutulu n'agenda ku ntaana oyo omukyala yali yakwagala nange mukama mpa okwagala bwe kutyo nze nga ntya we baziise naye omukyala n'azuukuka nga tewali amuwerekedde n'akomawo n'abayita buyisi n'abagamba bannange simusanzeemu n'afuna n'obuvumu n'obwogera n'omuntu n'amugamba gwe omugjeemu bw'oba gwe omugjeemu n'omukyusa entaana mbuulira waali omwana w'omwanange gw'omututte n'alengera ne bamalayika omu ali emitwetwe omwala ali emiranamiro omukyala n'alingizaayo naye mukama nange mpa okwagala bwe kutyo nange mukama mpa amaanyi era mukama nsabira buli muntu yenna analaba vidiyo eno n'onaabaddeko mukama bawo omukisa mukama tuggula amaaso mukama twagala okukumanya twagala okukutegeera twagala mukama tukutegeere twagala mukama obeere mukwano gwaffe twagala mukama twagale gwe wabula si bibyo naye buli lwe tujja tukusaba busabi buli lwe tujja tuyomba buyombi naye mukama beera mukwano gwaffe mukama tubeere mikwano gyo mukama twagala okukwagala mukama naffe ffennyini tuwe okwagala buli muntu tulave each other mukama kino obadde okitukomezaawo politikale ng'oyita mu NUP abantu baagalana ab'Uganda abatakola basindise ssente ettaki naye mukama oli mukulu NUP erimu ekyama wamma mukama weebale n'omulabe waffe atutya ekisooka ffe tumusinga ssente ye budget amala kuyiyayiya nattayawo abantu 6 ne bamuweeza okubba naye ffe ezaffe tuzisonda olunaku lumu wamma mukama weebale ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza abalwadde tubasabidde mukama bawonye basumulule mu linnya lya Yesu basisinkane abalina bye banyigiriza mukama basisinkane abalina amabanja basasulira amabanja mukama abaagala abaana bawa abaana mukama waliwo abasajja abanafu bawa amaanyi mukama waliwo abakyala nga tebabitegeera nabo mukama bawonye waliwo omuntu ayagala okwenenya okudda gy'oli mukama musonyiwe buli omu mukama musisinkane mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina obudde bugenze nziramu okusoma ennamba zino gwayagala okusindika ennamba ku mobile money ey'okuyamba tikyalumbuye mbegayide bambi mbegayide temusindika ku simu yange esimu yange eri gye mutera okusindikako temusindikako sente ennamba y'okusindikako eri mu mannya ga Nakalawa Mary eri 0788 37 3190 yes yeyo 0788 37 3190 yeye namba gy'osindikako esente eza tikyalumbuye eri mu mannya ga Nakalawa Mary. Then gwali mu diaspora US Boston ng'oyagala kusindika osindika ku ya Dorothy Stewart yes eri +178 15 21 35 69 Katonda omulungi ow'ekisa njagalire abakole bulungi abankuumire mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu
enamba yange ey'okwogerako ffenna eri +974 33 93 96 39. ate YouTube channel yange eri Asimo Wile Bible and Politics. Mwongere okugendayo okusubscribinga video nziteekayo obudde bugenze olw'embeera ezitali zimu, naye neeno nja kulwana ngiteekeyo. Mukama Katonda omulungi abanjagalire. Ab'okwatula Kristo gamba nti ayi Mukama, olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama andokose, mpa Omwoyo wo Omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu, mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abawe omukisa, mbaagala nnyo. Sigadde nze ASP Asimo Wile. Bw'oba osaba teweerabira kunsabirako, nange nga bwe mbasabira. By the way, nze ndwawo n'okwesabira, so nange bwe munansabira kijja kunkola bulungi. Sometimes nyimirira nensaba nga nsabira prayer requests z'abantu nemaliriza nga seesabidde. Kati naawe bw'ofissawo akaseera, pray for me. I love you all. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire awo ne bwentema. Mweraba.